الله المبدئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yonna jo sinzidde okulaba era ng'owulira Salam TV ng'ekigambo ekyo kiwulidde nkusaba okiddemu era nzikiriza nkuddemu nate okubuuzaako n'okukulamusaako akawungezaako olunaku olwaleero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhaji Abdusalam Ali Kinobe asibulula abaafa. Allahu akbar. Bw'obanga oyagadde ligatteko nti omusibuluzi w'abaafa nate ntuuse olunaku olwaleero olw'ejjuma. Mbakulisaayo yonna gye muvudde gye musaalidde ejjuma. Alhamdulillah, nze Mungu ansobozesezza eyange nengisaaliraawo matugga awo ku mabanda ku katale. Tuuka ku katale awo n'oyambukamuko katono. Balina omulimu ogw'amaanyi ddala gwe baliko, ogwo nno nga gwe mulimu gw'okugula ekifo ekyo we bali masjidi esobole okusigalawo. Masjidi eri ku kifo ku ttaka lya famire ga nti abannange musobola okwegula. Bwe muba temugenda kwegula bannange nga famire egabana nga buli omu atwala sheya ye, kubanga mukadde waffe mu kiraamo teyateekamu nti omuzikiti guno gulisigalawo olubeerera wabula yagamba nti yemu ku maali y'abamulekwa bajja kugabana ekifo ekyo we bali. Kakati already bazimbawo dda masjidi, famire egamba nti bannange mwegule tusobole okuba nga tubalekawo. Awo weetaagisa akasente akawera, naye alhamdulillah management ebikolako era tujja kwongera okuba nga tubategeeza tulabe bwe tunayamba abantu abo. Naye awo tusaalidde, naawe gy'osaalidde nkukulisaayo. Gye nsaaliddeeyo nno muganda waffe abamu mumuyita Imam Kyeyune Junior, naye nga ye Sheikh Sulaiman Maliki oyo yatusaazizza n'atulaga obukulu bw'ennaku 10 zino ezisembayo, era n'atulaga nti emirimu emirungi gye tuteekeddwa okukola mu nnaku 10 zino ezisembayo giteekeddwa okuba nga gya nkizo nnyo, kubanga zino ennaku za nkizo. Buli kyonna ky'okola okikole mu mbeera ekakasa nti kino kya nkizo ku nnaku zonna endala z'obadde okoleramu emirimu emirungi. So bwetyo bwe tubadde naawe olina gy'osaalidde, era nkusaba obeeko at least abantu omu babiri bw'oba toyina mukisa nga nze guno ogw'okujja ku TV n'enkubulya gye nsaalidde, kale naawe baako abantu omu babiri basatu b'otegeezaako gy'osaalidde n'omulamwa kwe mutambulidde. Naam, akadde kano kati ntuuse nga bwe nkugambye omusibuluzi w'abaafa. Twasabye oba nasabye nga naffe bwe tweteekateeka, oli mu kaweefuba okwebuuza ŋŋenda kusibulukukira ku ki? Ye abange ŋŋenda kusibulukukira wa? Ye abaffe ŋŋenda kusibulukuka ntya? Waliwo abamu nga mugenda kusibulukukira ku bittafutafu muzimu ku ziwooteeri ez'ebbeeyi. Waliwo abamu ng'ogenda kusibulukukira waka naye nga tojulira na wooteeri nga gwe engeri bateeseteese ensonda ya nnyinimu. Allahu akbar. Ensonda Allahumma ighfir lahu warhamhu wastunhu fil janna. Zijukira mutabani wange Sheikh Nuh Muzata batte yagamba nti ensonda y'omuwali muba ensonda ya nnyinimu nga eri wali yonna eddugadde. Waliwo kajuyisa ak'entende, waliwo kajuyisa ak'akatunda, kyokka ate waliyo n'otuzzi otunyogoga, waliwo n'otuzzi otulina room temperature. Kaakati tebakomyoko ne bagamba nti nnyinimu mumuteerewo koteka yogati, waliwo n'amenvu, watermelon n'ennaanansi, kwoteeka entende. Ate olwo ne bagattako ne fulasika y'obuugi n'ebbakuli eneebunywa n'ejjiiko. Kaakati ne batakomako ne bagati ayina okulya ku katogo, byonna biri mu nsonda ya nnyinimu. Ebyo naawe gye oli ne waba oli ng'agamba nti nze ekinajja kye kinajja, kyonna Allah kyampadde kyenja okusibulukukirako.
naye ebyo byonna tubikola munno eyafa ye kati agenda kusiibulukukira ku ki? Abange omusiibuludde otya? Sigamba mbunno abaafa bali eyo mu kabbuli basiibye era tugenda basiibulula nedda. Saagala bankootinge era n'obuvidiyo ku social media buyite omusajja yatugambye bwe tufa tusiiba eyo mu kabbuli nedda. Naye njagala kukikusembereza nti nga gwe bweteekateeka okubaako kyofune ekirungi osibulukuke bulungi, enjala ekulumye oyagala osibulukuke bulungi, wallahi omufu ali mu kabbuli eyo enjala emuluma kyayagala ye swadaka gy'ogenda okuwaayo. Mu kugiwaayo empeera zimutuukeko, afune obuweerero, afune essanyu. Bw'amanga alhamdulillah y'omu abadde ku bakozi oba abaali abakozi b'emirimu emirungi, agenda kubanga ate kabbuli yeyongera okubeeramu ekitangaala, yeyongera okufuna ebimusanyusa, yeyongera okugaziwa, ayongera okufuna ku ssanyu olwa swadaka eyo gy'omuwadde. Gy'owaddeyo olw'okuzimba katakwi, omuzikiti gwe katakwi, olw'okusima oluzzi lw'e katakwi, olw'okuteekawo eddwaliro e katakwi, olw'okuteeka essanyu ku matama, ku kamwenyumwenyu ku matama g'abantu b'e katakwi, naye eri omuweereddeyo naye agenda kubanga afuna essanyu ng'abeera bulungi. So twakuyise okusiibulula abaafa. Tukkirize nti emabega yonna olunaku lwonna ekiro ddi tweweerayo, naye kati tusiibuludde tutya bakadde baffe? Osiibuludde otya mami? Osiibuludde otya dadi? Osiibuludde otya muganda wo gwe wali oyagala ennyo nfanfe, eyakuweerera, eyakulerera abaana, eyakukolera buli kimu, eyateekamu ssente mu mbaga yo, eyakola by'oyagala? Abaayo ogenda kusiibulula otya jjajjaawo? Oyo nno jjajjaawo yakukubirizanga okusoma, jjajjaawo yakukola ekyejo, eyakwagala ennyo, jjajjaawo eyakusiramukira, jjajjaawo eyakunoonyeza omulimu, jjajjaawo eyakugaaniranga ne bw'oba okoze omusango ng'agamba nedda, muzzukulu wange si yakikoze. Bannange ogenda kusiibulula otya omuwalimu wo gwe wali oyagala ennyo era nga buli lwasomesa ogamba nti saagala nsubwe eddalasa ye? Omuwalimu eyakusomesa mu kiraasi oba omusomesa, omuwalimu eyakukolera ebirungi, eyakukonectinga ku bantu abalala, ogenda kusiibulula otya oyo kojjaawo? Ogenda kusiibulula otya ssengaawo? Ogenda kusiibulula otya workmate wo eyafanga Allah yamujjulira, naye bwe wali oyingira ku mulimu ogwo nga ye yakwaniriza, n'akubudaabuda, n'akutaasa ku abo abaali baagala okukubuulinga, okukulemesa omulimu, n'akubuulira do's and don'ts ez'emirimu, ogenda kumusiibulula otya? Ogenda kumukolerayo ki? Tandika kati okufumiitiriza mu bantu bo olwaleero ani gw'ogenda okusiibulula, ng'ekigendererwa waayo swadaka ku nsonga z'ekatakwi. Ab'ekatakwi bafune amazzi, ab'ekatakwi bafune omuzikiti, olw'omufu oyo gy'ali mu kabbuli naye afune essanyu. Tusiimudde abali ku Airtel mwenna mwebe ngenda okutandikirako. Airtel ate buli ajja gwensoma olwaleero nga bwe ziri ennaku 10 bwe twazitandise, mukkirize kyonna ky'owaayo kibeere nga kisinga emabega kyewawaddeyo, era nzikiriza kyonna ky'oleeta nkisomerewo nti gundi atuwadde kino, gundi atuwadde kino. Insha Allah bwe lunaavaawo nga nfunyeyo obukadde obubiri, obumanya bulinako kye bukola. Airtel, kwata essimu ye ya Airtel oginyige. Eyinza okubanga kapeesa oba eno kwatako eyaseereza, nyiga star 185 star 9 hash oba kayita akadaala. Kakati awo nyiga send oba yes oba okay oba enter. Tunuulira essimu yo gwe nga bwe yakula, gw'omanyi bwefaanana. Kano ojja kunyiga yes, eno ojja kunyiga okay, endala ojja kunyiga send. Kati okusinziira ku ssimu yo nga bwe yakola, bw'okimaliriza egenda kwetololamu katono ekugambe enter merchant ID. Ndi kuba Airtel mwebe ntandikiddeko. Enter merchant ID. Yingizaamu 43 ozeeko 42 awo nno ozeeko 989. Ngambye 43 42 9
9 onyige okay oba yes. Ejja kukusaba amount abaye awo ogenda okuteeka akasente akasibulula taatawo, wogenda okuteeka akasente akasibulula maamawo, awo ogenda okuteeka akasente akasibulula ssengawe eyakubuulirira eyakukuza era eyakubeererawo ku misango gye wazzanga ng'akuwolereza, awo ogenda okuteeka akasente akamukwano gw'onfanfe. Bw'omaliriza nyiga okay konna k'oteekawo naye nkusabe kabeere nga kankizo naawe ng'otulina omufu oyo gy'ali mu kabbuli ako k'omuwa olwaleero akaagala nnyo n'okusinga bwe yali nga mulamu. Ffenna mu bulamu teri atayagala kumuwa, naye omufu yeetaaga okuweebwayo okumuwa okusaddaaka ng'owaayo ku lulwe n'okusinga bwe yali ayagala ye kennyini okukwata ssente enkalu oba ekintu kyonna eky'ebbeeyi okukimuwanga mulamu. Kakati bw'omala okuteekayo nyiga okay egenda kugamba enter payment reference, wandiikawo amannya go, wandiikawo amannya go nti nze gundi nze asaddaaka. Oli wa ddembe, wuliriza, oli wa ddembe okuteekawo amannya g'oyo omufu gw'osaddaakira gw'oyagala okusiibulula n'ogamba nze mu kifo ky'okuteekawo agange nti Abdusalamu Ali Kirobe ntaddewo gundi gwempeereddeyo, gundi Sheikh Yusuf Waluŋŋama Allahumma ighfir lahu warhamhu waskunhu fil janna, Sheikh Ali Mpungu Allahumma ighfir lahu warhamhu waskunhu fil janna, Hajat Amina Habib Nakanwaji Allahumma ighfir laha warhamha waskunha fil janna. Nti gundi muwalimu wange, seeka wange, taata wange, mukwano gwange yenna oli waddemu okuwandiika erinnya lye awo. Oyinza n'okuteekawo nti seeka gundi bayi oba baaba gundi bayi gundi, nti gundi owereddeyo gundi naye ng'awaddeyo ye gundi, kiri okay awo. Bw'omala nyiga okay egenda kukusaba pini, yingizaamu pini nga bweri zibeera digits 4 mu aba Airtel onyige okay, sente zigenda kutuuka wano. Ngenze kuba MTN, aba MTN obutalwawo nnyo, weereza buweereza ku 07776 4 220. Awo nno ng'osiibulula egenda kuleeta amannya ga Salam Charity. Salam Charity 07776 4 220. Waayo weerayo munno yalaja n'alyera gati gundi gwe nakolako, gundi gwe nayamba nga yingira omulimu anneerabidde. Banno olwo bali eri bafunye bali mu kujaganya agati omwana wange, omwana gwe nayagala ennyo, omwana ne muteekerateekera nengattako n'okumuteekateeka, omwana gwe nakolera kino na kiri na kiri naye kati anneerabidde. Bannange tetuyinza kubeerabira ku kaseera kano akaakazigizigi we beetaagira ennyo. Tukusaba obaweereyo 07776 4 220. Bismillah. Kandabe wano baani abatuuse, abantu sofa 18 bebaze era ng'akulembedde ye Wahabu Baguma 10 aluwaddeyo oba aluweereddeyo ani wallahu alam. Tugenze Wasiyama Namuwaya siringi 2 abiwaddeyo. Kabugo Paulo akutte siringi 1,010. Abubakari awandiseeko 1 n'awaayo 15,000. Rahma Natukunda Kiboga ono ali eri Kiboga akutte akakaaga n'akawaayo. Minisa Birungi ye Minisha Birungi aweddeyo 20,000. Nampeebwa Sofia 20,000. Nasoro Hadija 20,000. Abdusalamu Sembatya awaddeyo 1,000. Nakatema Stura 1,000. Zura Hussein 2,000. Nabukaru Shamimu 2,000. Lubega Jamiru 20,000. Senkubuge Abbasi 3,000 mu 10 agiweereddeyo abaafa. Ne bw'oba tumwogedde muli enniya nti mpeereddeyo gundi osobola n'okubagatta awamu gundi ne gundi bonna mbaweereddeyo. So
Senkubuge Abbas emitwalo 3,100 agiwaddeyo. Mastura Nansubuga awaddeyo 1,000. Janati n'akwata 3,000 n'aziwaayo. Hamza Sengoba n'akwata 2,000 n'aziwaayo. Aziza Natembo 2,000. Namuddu Fatuma mutwalo. Aisha akutte siringi 4 n'akaabira Nuliyati emitwalo 2. Zaitun awaddeyo 1,000. Fazira Kabarangara oba Kabaragara Kabarangara uno akutte 2,000 n'aziwaayo. Kwoteka onagambye nti mpeerayo Leti Dadi Rajab Asman amuweereddeyo 2,000. Kwoteka ne Rajab Mugarura naye n'awaayo 3,000. Dakika 2 munyeziise ku ssaawa 12. Kaseera ka kusiibulula abaafa, tusiibulule abaafa. Abange gwa bipinga wandibadde nga osiibulula abaafa. Munnange gwe omulamu siibulula abaafa osobole okubanga naawe ofuna abali kusiibulula ng'ovudde ku nsi. Nyongero kikkaatiriza abasalaasala bu kiriipu nti tosalamu ka kiriipu akagamba nti Abdusalamu yagambye abantu mu Kabuli eyo gye bali baba basiibye nga naffe eno bwe twasiibye era basiibulukuka nga ffe bwe tusiibulukuka. Kaakati tubaweezereza ekyokulya bagula akatunda basiibulule, ojja kuba obiyita sebubi. Ekigendererwa mu kino nti nga naffe bwe tweteekateeka okusiibulukuka oba oliawo senga omuntu oyo abadde mulamu wandibadde omusiibulula. Wandibadde onoonya naawe ekirungi kyasiibulukukirako abaaye wandimututte awutu ng'omutwala mutoninyira. Wandibadde omugulira cupa ya soda. Wandibadde musanyufu omuntu oyo ngoga nti kamukolere nange kamuwe package ewererako ddala asiibulukuke n'abantu be. Kaakati naawe teekateeka package ennungi ogiwe munno asiibulukukireko. Ekigendererwa empeera ezivaamu mu swadaka eno gy'owaddeyo zigende eri omuntu oyo gw'onokoddeyo eyafa. Akuli ku mutima gw'olowoozaako gw'otasobola kwerabira ebirungi bye yakkolera gw'oba osiibulula akadde kano. Ne bw'oba wamusiibuludde eggulo, ne bw'oba wamusiibulula luli, ne bw'oba wamuweerayo bannange yeetaaga okuwaayo okwo ng'omuweerayo okusinga ne bwe yandyetaaze okumuwa ng'akyali mulamu. So tuweeyo. MTN sindika ky'olina kyonna. By the way akulembedde yoyo aweereddeyo abafuube era ng'abafuube baliyo bacacyanca nti obwa omwana waffe oba muganda waffe obaani atuweereddeyo alina emitwalo 3,100. Naawe osobola okumufaanana oba n'omusingako oba n'omusingira ddala oba ne bw'oba tomutuuse naye kasita obeera nti n'abantu babaweereddeyo. MTN weereza ku 07776 220 ekuleetera amannya ga Salam Charity. 07776 220 oba Momope aba MTN onyiga star emu 65 3 hashi nonyiga yesu oba enter egenda kubanga awonno ekufunira bulungi nnyo nnyini ddala nga ekulaga ekusaba merchant code ngambye onyiga star. Gwe wenna atulaba nkwebaza okuba nti no gwe atulaba ku TV koli akawungeza konna ko olwaleero era nenkwebaza okuba nti no ogoberera ebbanga lyonna. Kaakati osobola okunyiga star owa MTN star emu 65 star 93 hashi nonyiga yes oba enter. Egenda kukusaba merchant code yingizaamu 315 865 nyiga hash nyiga yes egenda kugamba enter amount teekamu kyonna kyowaayo onyige okay ekuleetera options teekamu option 1 ye ya mobile money onyige okay ekusaba pini giteekemu. Oye MTN oba bw'olaba nga kikalubye teeka weereza ku 077 6 220 egenda kuleeta amannya ga Salam Charity. Oye MTN aba MTN mujjenga muli bangi oba 300 oba bameka mujje buli omu n'ekyo kyaba asobodde.
totya kuteekayo kyolina ekyo kyolina ate bw'oteekayo nga bw'osabirako Allah ati ai Allah ya Allah omuntu wange nandibadde muweerayo ekisingako wawo n'atalya kawunga na bijanjalo wabula naye n'alyako ku ttooke n'enkoko ng'asibulukuka n'alyako ku katogo ak'ebyendo oba ak'enkoko akatogo k'enkoko n'akuugi ng'akuugi ka muceere si kabuwunga bwa muwogo naye munnange obusobozi bwange bwebwo bwa siringi 7 ai Allah nkusaba oyinjiwaze nange onzigulirewo amawanika go mbe nga nze nfuna ekisingakaawo ate n'abantu bange abaafa ngamba weerayo ekisingakaawo. Saba Allah mu nnaku zino 10 ezisembayo zino ennaku 10 ezisembayo nabagambe nti za nkizo si za bulijjo ne bye tukoleramu tebiteekeddwa kubeera bya bulijjo ne swadaka gy'owaayo si ye ya bulijjo eba ya nkizo kubanga omwezi si gwa bulijjo ate wulira kano omwezi si gwa bulijjo olunaku si lwa bulijjo obudde buno nga tusemberedde okusibulukuka we tulina okusabira Allah edduwa zaffe obudde si bwa bulijjo kyokka n'ennaku 10 ezisembayo si za bulijjo kola ebitali bya bulijjo owa Airtel weereza ku 07007 715 bwebekkiriza olumu eyinza okugamba nti abaliko bangi nnyo naye gigezeeko oleme kaluubirizibwa sooka ogezeeko olabo bazisobola okujja Airtel 0707 mu mannya ga Karimu Kaliisa 0707 715 bwegaana awo ng'oyambuka waggulu ng'okozesa kino kyolaba merchant ID onyiga star 185 star 9 hash. Allahu akbar walillahi alhamdu. Kwendowooza kubaafa neŋŋamba kale nsaddaakiddaani desaani naye kale waakiri kanteekeyo kino nteeke muli mu mutima timpaddeyo ku lwa gundi ne gundi ate oyongere okubasabirako. So bw'onyiga star 185 star 9 hash nyiga yes oba send ekusabe merchant ID teekamu 43 42 989 nyiga okay egenda kukusaba amount sente z'osaddaaka tunulanga ku ssimu ozirinako ezisinga ku katono onyige okay bw'omala okuziteekamu ejja kusaba payment reference wandiikawo amannya go onyige okay egenda kuzaako kusaba pini teekamu pini yo. Kale abeeyongedde okuwaayo beebaluwa tulina Nambi Zaina 1000 lutuuse Hadija Cheyune Hadija Cheyune masha Allah Hadija kajambo abitwale ebirigize agambe nti siyinza butasibulula gundi ne gundi abalina mu mutima awo nno bongera akabaani basabire nnyo. Nantume Sobura 2000 zituuse Mukasa Hafizi 2000 zizze Sumaya 2 lutuuse Isaac Mutebi 15 Nabbanja Sumaya awaddeyo omutwalo Sharifu Namuganza naye n'akwata 13 nazisaddaka Hidaya oyo atuwaddeko limu wa 15 Taata Murshidi oba gwasaddaakidde oba yeye wallahu a'lam 10 aluwaddeyo Nakivumbi Rukaya 2000 Bashira wa 10 Nasolo Hadija wa 15 for her husband awaddeyo Nasolono awaddeyo for her husband Allahumma aghfir lahu warhamhu waskin fil janna bwato nabanga akutte 15 Nasolo Hadija aziwaddeyo. Laila nakwate 12 Leti Mamu Tausi and Grandi Masafina baba wereddeyo mutwalo awereddeyo mama we Tausi Allahumma aghfir laha warhamha kwotekane jjajjawe omukyala Safina Allahumma aghfir laha warhamha Mungu abasasire baba wereddeyo mutwalo. Kityo Habibo mutwalo Sumaya binti Siraje bambi asobodde siringi 12 naziwaayo ddala ku ssimu yote kuliko kaliko
ddala osazeewo balekerulere. Allahu akbar. Dadi kato bamuweereddeyo 2000. Salima 1000. Leti Ahmad Lukyamuzi bamusaddaakidde 3000. Ibuga Habibu 5000. Bakari Mwanayidi bamusaddaakidde 5000. Nakato Amina bwatyo kaka Lukaga. Bakar Amina 5000. Ali Shakira 1000. Yusuf Kambaza siringi 5. Kwoteka ne Noah Faruku 2,000 awamu ne Nakabito Mariam naye uno wa 1000. Kakati aba MTN 077 nya 220 077 nya 220. Bannange tunuulira sente z'owaayo zigenda kuyambako abantu abo baleme kunywa mazzi ga bitaba. Ebintu biyitanga bitaba, kwe banywa, kwe bayoza, kwe bafumba. Awo tuteekewo oluzzi. Waliwo zino ze tutera okukola eza sola ng'agenda kugira bugizi, wali bateekeko pampu epampinge abeere nga asena ku taapu ng'amazzi gatukula afune ku ssanyu. Awo n'empeera ziba zigenda eri omuntu oyo gw'oweereddeyo gwe nagambye nti akadde kano kabeere kakubasiibulula, tubeeko ke tubawaayo nga bwe tweteekateekera okusiibulukuka, nabo babeereko kye basiibulukukirako nga bafuna empeera ezo. Ate n'abantu bali abeekatakwi nga babo bafuna ku ssanyu. Ow'emitwalo 5 giteekeyo, bambi ow'e5000 ziweeyo. Bw'obanga olina obusobozi obusaddaako emitwalo 10, kola ekyafaayo gisaddaake ng'oweerayo omuntu wo ye yafa. Bw'obanga oyagala omuntu wo naye abeere wa nkizo, naye muli awulire nti ddala kituufu omuntu wange ono bye namukolera yabisiima, muteereyo emitwalo 15. Bambi muteereyo emitwalo 2. Musoosowazeeko ku balala, muteereyo emitwalo 3. Osabe Allah nti ai Allah, osobola n'okugamba wamu nti ai Allah, zino emitwalo gyange 4 gano, emitwalo gyange 3, emitwalo 2 nziweereddeyo bakadde bange oba bonna abali ku kijja kyewaffe. Oli ayinza okugamba nti bonna abali ku kijja kyewaffe okuggyako senga gundi. Okuggyako senga gundi, omukazi oyo yakinkola kakirabe. Musonyiwe. Oba taata gundi, oba kojja gundi, oba jjajja gundi nga yakosa, musonyiwe. Akaseera kalimu ka bwetaavu nnyo. Obwetaavu bwe okuyambibwa kwe ayina kukufuna erifa abalamu. Okuyambibwa kwe ayina kukufuna erifa abalamu. Bafu banne tebamugasa. Kino nkubuulira mazima, bafu banne tebamugasa, tebayinza kumujja mu mbeera eyo gy'alimu. Ye kennyini naye takyalina kyakwongerako. Naye gwe omulamu osobola okumusabira, osobola okumusaddaakira. Osobola okumusabira, osobola okumusaddaakira, osobola okukola ebibiri. Of course, akoze ebibiri teyenkana, oba gwe bakoledde ebibiri teyenkanankana n'afunye edduweemu yokka nti ai Allah munsaasirire era omusonyiwe. Bw'omuteerako ate n'eswaddaka, obanga amuteereddeko ka dizaati. Airtel 070 715 715 0707 oba kozesa merchant. Goberera nga bw'obirabaawo, nyiga star *8 mwenda hash onyige yes oba send oba okay. Egenda kukusaba merchant ID Samu 43 aba Airtel mwe bengamba 43 42 989 awo ng'onyiga okay oba send. Egenda kukusaba amount sente z'owaayo mu kusaddaaka kyonna ky'osobodde onyige okay.
ejja kukusaba payment reference wandikawo amannya go oba ag'oyo g'oweerayo onyige okay ekusabe pini giyingizeemu sente zigenda kubanga zituuka. Nanteza Hajara 50,000, Isaac Nalwanga 30,000, Deborah Nakazibwe 10,000, Safi Aloro 2,000, Isaac Habumugisha 1,000 ne Ali Shakira siringi 10,000. Ali Shakira yawadde wali 10,000 ate era alabikanga ayongeddeko ndabeera 10,000 olulala luluno luze. Ke kaseera ate era mu ngeri y'emu tubeere n'okuvuganya okw'enjawulo. Njagala kubeereko okuvuganya okw'enjawulo kutya omufuuwo kavuganyeeko ne bafu banne wansi eyo baga nti omwana wange kyankoledde mwakitegedde mumanyi nti ampadde kino na kino n'omulala aba akyali abaga nti Allah atenze owange kitya ng'okwata ssente eziwerako ng'oziwaayo. Akulembedde tuyimiridde bwe tuti akulembedde ye Ssenkubuge Abbasi 30,000. Oyo yakyali ku top. Ssenkubuge Abbas 30,000. Ani amugjayo ku top? Oba asigalayo? Ani aleeta 5? Ani aleeta 10? Ani aleeta 2? Okuvuganya kubeerewo. Sauda n'abakooza 5,000 zituuse. Catherine birungi ebibiri bizze. Hassan Rajabu 5,000 zituuse. Omar Bosa omuliga 10,000 luze. Abaaye kaseera kakusibulukuka. Tusibulula abantu baffe naye nkujjukiza nti tukikola mu nnaku 10 ezisembayo. Bw'abanga asomye kutuba gy'osaalidde takikonyeeko ku nnaku 10 zino ze tulimu okutulaga ebyenkizo ebiri mu nnaku 10, olowooza tabali azaamaanyizza. Bw'abanga abasaazizza takikonyeeko okulaga zino ennaku 10 zaayawukana zitya ku ndala, ddala olowooza tabali azaamaanyizza. Yandibadde ababuulirako oba oli awo kyekyandikusimudde n'otegerako nti ennaku 10 za nkizo bwe ziti. Allahu akbar. Bwe mba nga mbadde ngenda kuteekayo 3,000 kanyongereko nteekeyo 4 oba nteekeyo 5 oba nteekeyo 2 bw'oba nga obusobozi obulina. Umaru Bosa twamulabye 10,000 yaluleese. Nadia Toto 2,000. Mariamu Bosa, Umaru Bosa bw'atadde Mariamu Bosa nagati nange siyinza kusubwa 5,000. Hanifa Namatovu ow'engabi yanzaala omutwalo mulamba aguwaddeyo. Ate Fatuma Nalunjoji onono nga walugave n'akwata 10,000 naye n'aluwaayo. Isa Manike 2,000 zawaddeyo. Ate ye Takia Katerega bw'atyo n'akwata singi 10,000 n'abanga lwasobodde n'aluwaayo. Tubuzayo eddakiika 18. Mu ddakiika ze 18 atulaba tukoleremu ekyenkizo. Kale waakiri tuteekeyo 5,000 mu ddakiika ze 18 ezibulayo. Waakiri 5,000 18 naye kisoboka. Nanteza Hajara ye awadde 5,000. Kati njagala kubalamu tulabe kisoboka 5,000 egyo. Ngenda kukola bwenti. Bulijjo tulako abantu bezimbira masjidi naye ng'owaayo ku lw'omuntu we yafa. Nagambe nti nze zino obudde nabwadde okusiibulula abaafa. Ono ye futaali w'abaafa. Ddala futaali wa maama wo ogenda mukolera yenkana atya? Ogenda mukolera kajuyisi kali kakonko ke bagamba nti direct from the garden. Akatunda bwe bakajja mu nnimiro ne bakakamula ne bakamuwa nga keeko kali konko. Bweba apple ne bagisqueezinga bulungi omubisi ne bakola apples nga 10 naye nga zikola ka giraasi kamu konko.
oba ogenda muwajja alaale naawe tufumiitiriza tunula ku ssimu yo olabe kuliko kenkana ki ŋambye nsabye nti insha allah emitwalo 5 ku kadde kana akabulayo tuzisobola era nze ne ŋŋamba nti kampandiike wano emitwalo 5 nkola bukozi mainansi buli ze muleeta nga njogera nga nzitoolako buli ze muleeta nga njogera nga nzitoolako nagambye akyakulembedde wa mitwalo 3,100 era ndowooza omufuuwe gyali eyo ali mu kubiibya ali mu kubuukula ali mu kuvimba agamba nti bampeereddeyo mundaba nze nkulembedde ze mbasinze oba afunye kugi na mugaati oba ejo 3 zivaamu ki naye era stiru yakyakulembedde abalala kabajje emitwalo 5 minus emitwalo 5 minus 3,000 okuva ewa Abdul Hakim Taremwa 3,000 njagala kulaba tuzisobola 5 mu ddakiika zino 16 ezibulayo emitwalo 49 minus 1000 okuva ewa Abdul Yiga 1000 kati nno kitegeeza wabulayo emitwalo 49 olaba nno bwe zikendedde olaba ezabadde emitwalo 5 kati wabulayo emitwalo 49 kakati nno emitwalo 49 minus mutwalo okuva ewa Kayondo Ramalani kati ebulayo 48 minus 3,000 okuva ewa Shafiki Muteguya 3,000 aziwaddeyo okay wabulayo kati emitwalo 48,300 kwataano target gye nabadde mpaddeyo Airtel nyiga star 185 star 9 hash olwo nno nyige yes oba send egenda kugamba nti enter merchant ID bwe kusaba merchant ID olwogeze ku step 2 y'okusiibulula omusiibi ali bukabuli mugulire futaali yingizaamu 43 42 989 ŋambye merchant ID eri 43 42 989 nyiga okay egenda kugamba nti enter amount oba zonna ezibulayo emitwalo 48,300 oziwaayo lumu busobozi bwo oba owaako 10 tuba tukendeezezza twagala tulabe kakyakavayo ennaku 10 ezisembayo bw'omaliza okuteekamu ssente nyiga okay ekugambe nti enter payment reference wandiikawo erinnya lyo oba eri oyo eyafa bw'aba yafa obutabatabika na mufu osobola okuwandiika mu Luganda nti omugenzi gundi oba mu Luzungu nti the late gundi sirwa kugamba nti do gundi yafa ng'ate mulamu oba okusoma omulamu ng'ate yafa wakiriko nosoma omulamu nga yafa naye ate omulamu omusobera mu bafu so bw'omaliriza nyiga okay egenda kusaba pini yingizaamu pini yo sente zijje oba weereza ku 0707 715 bw'ebanga esoboka ejja kuleetera amannya ga Salam Charity Karimu Kalisa bw'ebanga ya MTN weereza ku 07 7 220 nzijeyo essimu naye obudde nga budduka Allahu akbar lillahi alhamdu obudde nga budduka 12 n'ekitundu zezibulayo nyize ku mitwalo 48,300 toolako siringi 10 oluvudde wa Rahma olwo nno ku mitwalo 48,200 yongero jjeko 10 luvudde wa Nuru na Lwala ate ne twongera ne tujjako siringi 3,000 zivudde wa Rashida na Kyanzi ne tujjako siringi omutwalo mulamba omutwalo oguvudde ewa Mai na Nsamba gattako siringi 2,500 2,500 zivudde wa Jibwa Sauda
kakati ne tujjako 3000 ezivudde wa Amina Lubega, ne twongera ne tujjako emitwalo 2 egyo nno nga givudde wa Hajara Nambi, ne twongera ne tujjako 5000 zivudde wa Omar Shaban, jako 3000 ezivudde wa Umaru Kisule, yongera ojjeko omutwalo oguvudde ewa Kityo Habiba, omutwalo yongera ojjeko omutwalo omulala oguvudde wa Hadija Kyeyune yawadde naga kanyongera ate waliwo omufu wange gwe mbadde neerabidde, omutwalo ngongedde, yongera ojjeko 3000 ezivudde wa Mubaraka Bawamba awamu ne 2500 ezivudde ewa Sulaimani Butaye wamu ne 5000 ezivudde ewa Nasoro Hadija, yongera ojjeko 5,000 ezivudde ewa Zaitun Namirimu, ate era ojjeko 2000 ezo nno zivudde wa Zalwango Ramla wamu n'endala 5000 zivudde ewa John Muhindo. Olwo nno kitegeeza nti nno tubuzaayo emitwalo 39,200 ku mitwalo 5 gali ge nasabye nti buno obudakiika obusembayo tuweze emitwalo 3. Nyongedde nzijjako omutwalo mulamba ogwo nno nga guvudde ewa Sumaya Nabbanja, omutwalo mulamba guvudde ewa Sumaya Nabbanja wamu ne emitwalo emirala 2 egyo nno nga givudde ewa Salimu Wabwire, n'olukumi oluvudde ewa Emma Namisi wabulayo. Nyongedde nzijeko omutwalo oguvudde ewa Bashiri Sebunya wabulayo emitwalo 35,100. Mulaba ssente bwe zisembedde, emitwalo 35,100 ku mitwalo 5 ge nagambye nti galeetebwe obudde buno. Bannange tusibulule abafu baffe, tubagulire ku kafutaali, bagulire nabo babeere nga beeroboza olw'ekyo ekiweereddeyo noga nti balidde ku kano ne kano ne kali. Bashiri Emma Namisi ndowooza namulese, kakati Bashiri Sebunyoono siri shuwa naye ndowooza naye namulese, kakati kandeeta olukumi oluvudde ewa Sumaya Babirye, yongera siringi 3,500 ezo nno zivudde wa Saddam Hussein. Oba alabika ye Saddam Hussein oba agamba nti omusajja oyo Saddam Hussein yaliwo nnyo, yakulembera bulungi ensi ye, musaddaakidde 3,500 oba ye Saddam Hussein, wallahu alam. Yongera ojjeko omutwalo ogwo nno guvudde wa Walda Nakiberu awaddeyo omutwalo mulamba beddu. Kale 0,776 bannange tubuzaayo ku mitwalo 5 tubuzaayo emitwalo 33,605 zisoboka mu ddakiika omwenda zino ezibulayo, ezo zisoboka. Gwe wabeeyo kati aleetayo emitwalo 10 omu, abantu babiri nga baleese emitwalo 10 ogenda kulaba nga ezibulayo zirimu 14, just 10 n'omulala 10 ezibulayo zigenda kubeera 14. Kati awo nga abeetaano bajja kakana nga ziweddeyo. 0,707 715 oba 0,776 220 bwereeta amannya amalala manya nti ago siga Salamu Charity, eyo ereeta Salamu Charity, eya Airtel ereeta Karim Kalisa. Nzizeemu katulabe ennaku 10 ezisembayo nga mwogabulidde omwagalwawo, omugabudde ebitafutafu, omuleetedde fruits, omuleetedde juice, omuleetedde ne kali kasupu akaleeta appetite ako, oba kakatiko oba kakatungulu oba kankoko oba kanyama bifu oba ako kasupu ako tuleese.
ku mitwalo 33,650 katwongedde ntutolako 50,000 ezo zivudde wa Fatuma Musa ne twongera ntujjako 50,000 endala ezivudde wa Hanisa Nabasa ne twongera ntujjako 3,000 zivudde wa Hussein Mujunju ne tujjako 2,100 bannanga akulembedde akyali ku 3,100 tujjeko 2,100 egivudde wa Janati Makande okonno gattako siringi 1,000 zivudde wa Shadia Namazi n'omutwalo oguvudde ewa Shadia Nakabugo wamu n'1,000 oluvudde ewa Mugala Fatuma awamu n'omutwalo nagwo guno gutuuse omutwalo guvudde wa Sylvia Kemigabo gattako wano batoolako 2,500 ezo nno zivudde wa Shakira Kalimo awamu n'1,000 oluvudde wa Aisha Sanyu emitwalo 27,700 ku mitwalo 2 gye nagambye ze zibulayo emitwalo 27,700 kweza ndaba ezibulayo tuhitinga tajeti yaffe oleseeko mmeka togwamu maanyi togwamu ssuubi ozikyasobolera ddala ezo z'olaba ng'entono z'oba oweereza ku mitwalo 27,700 ntoddeko 1,000 zivudde wa Joeli ya Nakaggwa n'ennyongera 1,000 ezivudde ewa Hassan Kimera n'ennyongera omutwalo oguvudde ewa Fatuma Namuddu omutwalo n'ennyongera 600 akavudde ewa Hawa Nalwengo okonno n'ennyongera n'entolako omutwalo guvudde wa Aneti Mukisa awamu n'ogumu ekitundu okuvudde ewa Jamiru Mutebi toolako omutwalo oguvudde ewa Abubakari Waiswa wamu n'omutwalo gumu mu 1,000 oguvudde ewa guvudde wa Hadisa Ndagire wamu ne 1,000 luvudde wa Ali Shakira 2,000 zivudde wa Muhammadi Rubega okonno gattako 5,000 ezivudde ewa Rahma Nambi 5,000 owamu n'2,000 ezivudde ewa Saddam Hussein nate ne Kitooke Abdallah naye aleese aleese 2,000 olwate Sifati Nakiyega aleese 3,000 ebulayo siringi emitwalo 19,800 mulaba bwe zisenvudde Allahu Akbar 3,000 endala zivudde ewa Kuluthumu Nalule awamu n'3,000 endala ezivudde ewa Isaac Mugabi wabulayo emitwalo 19,200 dakiika tubuzayo 3 mere nga mbasiibula Isaac Mugabi aleese 3,000 ezo zo twazitoddeko dda ne Bukirwa Hamida n'aleeta 4,000 Bukirwa Hamida aleese 4,000 kati ku tajeti yaffe kubulako emitwalo 18,800 Hawa Nafuna aleese 3,000 olwate ye Hajjati Babirye n'aleeta 3,500 Hajjati Babirye aleese 3,500 Nusura Kabahuma aleese omutwalo 1,900 wabulayo emitwalo 16,200 y'obudde nga buddukamu budde gwo papaki abantu bakyasiibulula abafu baabwe abaye akadde kano twakawaddeyo okugula futaali w'abafu baffe saddaaka
saddaaka nga ssente z'osaddaaka abeere futaali w'abafu baffe. Firdausi Nanyiti 3,000. Firdausi Nanyiti 3,000. Olwo ate Farida ye awaddeyo 5,000. Farida 5,000 wabulayo emitwalo 15 mu 4,405. Emitwalo 15 mu 4,405. 0,7,7,4,4,4,2,2,0. Nakagwa Salama n'agamba kanyanguwe mangu. Nakagwa Salama emitwalo 2 mu 2,000. Emitwalo 2 mu 2,000 wabulayo 13 mu 2,500. Emitwalo 13 mu 2,500 taje tutubeere nga tugimaze. Farida kulabako emitwalo 2. Farida kulabako emitwalo 2 wabulayo emitwalo 11 mu 2,500. Kino tukisobola. Eddakiika egi ebulayo. Munnange ne wembanga njagala nnyo nja kuba mbasiibula. Grace Namutebi agambye nti 10 luulwo. Olwo ate Margaret Nantamba n'aleeta 3,000. Margaret Nantamba bw'aleese 3,000. Katulabe wano. Ani? Fazila Namutebi n'ayongera 10,000. Sauda Nabakooza n'aleeta 5,500. 2,500 zino ezibulayo tumanye akadde mbasiibule bannange. Sijja basiibula. Ani? Sempanji Kefa. Twamunyima Dokita Kefa Sempanji. Oba ono Kefa Sempanji nga simanya yafa. Dokita Kefa obaji yafa bajali. Dokita Kefa Sempanji bamuwereddeyo siringi 1,600. Oba ye yawaddeyo yennyini Kefa Sempanji 1,600. ne tujja Sabiti Kaima awaddeyo 1,500. Sabiti Kaima 1,500. Mariamu Mugwanya 5,000. Bannange zimaze okukona ssaawa emu. Ndabikanga nange neteekateeka kugenda kusibuluka. Ezisibuluka tezinnatuuka. Tezinnatuuka, mulinde mu katono. Hanifa Matovu Mutwaro. Hanifa Matovu Mutwaro Nalwadda Saara 3,000. 3,000 wabe wajja wano. Kwolu wakabulayo emitwalo 8 mu 1,400. Ayubu Kawubya alese mutwalo. Ayubu Kawubya mutwalo. Kitegeeza emitwalo 7 mu 1,400. Njagala asooka ajjeko 1,400 luno ddo luveewo. 1,400 luveewo kakati tulabe. Sigadde zanguwa. Ayubu Kawubya alese omutwalo twagujjeko dda. Saddam Hussein nate mutwalo. Omutwalo ogwa Saddam Hussein Kamuyati Namusoke 5. Kamuyati Namusoke 5 wasigadde emitwalo 609. Olwendo olwani tuli alunjijiira. Maimuna Nakawoya mutwalo. Maimuna Nakawoya mutwalo. Adamu Kwerigira uno wa 10,000. Emitwalo 4. Kabahuma Nusura akikoze. Kabahuma Nusura alese emitwalo 2 n'ekitundu. Emitwalo 2 n'ekitundu. Abange mbuzayo emitwalo 2 mu 1,400 ndabadde nsubira nteziggwe. Obudde bunkutere mpabwe eddakiika 3 zokka. 1, 2, 3. Muhammad Kabajja alese 2,000. Muhammad Kabajja alese 2,000. Mbuze emitwalo 2 mu 2,200. Bannange targeti ngenda gikuba. Emitwalo kiwedde. Jazira Nshinyigo alese omutwalo. Jazira alese omutwalo. Wabulo Siyama n'aleeta 600. Adia Namaganda n'aleeta 2,000. Wasigadde 4,900. Alhamdulillah. Yidati Nabiryo n'aleeta 5,000. Nengendako ne mu bonasi na Nyunja Harriet naye n'aleeta 10,000.
nyingidde bonasi wa 10 mu 100. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bannange nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abafuba mube mugulidde futali. Ay Allah nkusaba batuseeko okusonyiwaako gye bali mu kabuli eyo. Ay Allah nkusaba batuseeko ekisakyo mu kabuli eyo. Ya Allah ebirungi bye bakola, ay Allah oberenga obasasulamu musera obagazize kabuli zaabwe. Naye n'abo bonna ababaweereddeyo, ay Allah nsaba obateere obulungi mu dunia kuno ne ku akhira bafuna abali baweerayo nga tusembezaayo Esther Nanteza ne 2000. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Account today and start banking with a peace of mind. Bank, save and trust.